atenderezebwa gulumiswe ekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira bulamusizaako bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimu mu bwakatonda bwaffe bwe tutondera ng'ebyemabega byayita eby'emaaso tebinnaba kujja keekano akadde akatuwa amaanyi g'obwakatonda bwaffe n'akatube ke tulina okubeera nga tusimbamu oluseke okusobola okubeera nga tukozesa obuyinza bw'obwakatonda bwaffe obwo bwe twerabira obwatuleeta mu kaseera kano okusobola okubeera nga tubujjukira mu nnyanga eya egeena gye tweyasuulamu we twakkiriza okubeera nga tuyawukana n'amazima ago ge tutasobola kwawukana nago naye kigambo kyaffe n'okukkiriza kwaffe kwatwawula eri amazima ago agatukola weewaawo nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okugaana okukkiriza oba okulondobamu ebigambo by'ogenda okubeera nga owuliriza obikozesa okubeera ng'oyimusa obwakatonda bwo obwo obutudde munda mu ggwe kubanga omwoyo gwo guzze gutambula ebbanga ddene guzze gutambula ku sseŋŋendo ez'enjawulo guzze gutambula mu bulamu obw'enjawulo era nga gulabye bingi gweyawula ate guyina obumu n'ekitaffe Katonda ne maama Namugereka tuli divine consciousness tuli okutegeera kwa bulamu mu bwabuntu bulamu kyekyo ekifuula omuntu okubeera omuntu mulamu mu bwakatonda bwe bulamu weewaawo nga tetunnaba kutandika bbaluwa njagala kutangaazaako ku nsonga waliwo Katonda munnaffe neyambuuzizza ku nsonga engeri w'osobola okubeera nga oyambusa oba okufukirira ensigo ya bulamu eyo ebeera ezze mu kakulengeko ak'okubiri akabeera kafunye omwoyo omutukuvu nga ge mayengo agava mu bazadde ne gayitira mu mubiri gwo ne gakkirira then ne gasanga omwoyo ne gasanga amazzi aga bulamu agamanyikiddwa nga Christ oil then ensigo eyo n'erinda okubeera ng'efukirirwa buli lunaku lwe wazaalibwa mu mwezi so tegazaalibwa mulundi gumu naye buli lunaku ekitegeeza nti celebration yo birthday yo mu butuufu olina giselebratinga buli mwezi okusobola okubeera nga otambulira mu bwakatonda bwe obwannamaddala ate ekirala kye tulina okutegeera nga bakatonda obwakatonda bwaffe bulina kubeera bwa buli kiseera buli lunaku we are supposed to live a life of spirituality si byakujjukira bujjukizi naye buli kaseera tuyina okutambulira mu ekyo ekitukola amayengo gy'oba oli osiimula amayengo kola ekyo ky'osobola okubeera ng'okola okubeera nga oyimprovinga n'okukyusa omwoyo gwo kubanga ye namuziga gozze otambulira ng'obbululula kitegeera so bulamu ono waabeera ng'ali mu kakulenge akookusatu mu Buganda manya akookubiri mu Buganda akamanyikiddwa nga Tanda then mu Bawarabu manya mu Bayudaaya akamanyikiddwa nga Bethlehem obeera weetaaga okwegendereza endyayo ekitegeeza nti olina okulya kitono okitegeera olina okulya kitono ate olina okulya emmere empewufu gye twandiise emmere eya ebibala oba emmere ekoleddwa oba eri processed n'omutima gwa maama nattimba oba sseŋŋendo yonna gw'oba oli
omutima gwa maama nattimba gulina okubeera nga guprocessing emmere eyo, si bino ebijingirire ebya GMO. kati nga enkoko gy'okoze eki gye bakubye ebiyiso n'ebeera ng'ekulya mu budde obwa waggulu, eyo byonna byonna bibeera bitta kye tuyita crystal. Ekirala vampire zaatega nti zaatuwa enjuba ne zilininga nti buli we twali nga tutuuka nga olunaku we tulina okuzuukusa ensigo eno emeruke, then enjuba eyo yateekangamu amayengo negative tusobole okubeera nga tukendeera mu bulamu, then n'okubeera nga tutambulira mu mbeera eyo ey'okutambulira mu bufu buli kiseera. So nako kaali katego, ensonga lwaki baakyusa omwezi ne gubeera nga mu kiseera we gubadde nga we wazaalibwa gubeera mu position eyo ekulemesa okubeera nga oyimusa bulamu ono oba ensigo ey'obulamu. So omululu tuba olina okubeera nga ogwewala naddala mu nnaku ez'essatu. Then ekirala obwenzi nabwo olina okubeera nga obwewala mu nnaku ezo essatu. Obunafu okubeera nga toli physically fit, ensonga lwaki baatutega ensonga ya obesity nti batunde fast foods we tunaagendera okutuukira mu kiseera kino tusobole okubeera nga tutuuka mu kaseera kano nga tetukya nga emibiri gyaffe minene. Mu kubeera eminene obeera tosobola kussa mayengo eri maama n'eri bwakatonda bwe bulungi. Ensonga lwaki bonna abayise mu process ey'okugenda emagombe oba okutuuka nga omubiri guganye emmere okumala ebbanga kumpi nnaku 6 nga tolya, naye nga ate wooteekayo emmere owulira nga ebeera eyagala kukomawo, ogenda okukomawo amazima obeera oweewuse era obulamu bwo tebuddamu kubeera kyekimu, ne weeyitiro byennyini ekendeera mu ngeri ey'ekika ekya waggulu nti obeera owawudde omubiri gwo ne guwewuka n'okugyamu amayengo ago gozze ofa nga wookomawo, woofa nga wobbulukukira, then n'obeera nga kikuyamba okussa amayengo aga waggulu. Ebintu ebirala ebitta ensigo eno ye enge, effutwa, okutya n'ettumba. Kitegeera okutya n'ettumba. Okutya kintu kinene nnyo mu kubeera nga kitta ensigo yo. Ensonga lwaki mu buno obulwadde bwe babagamba nti nno ekintu ekisinze okubeera nga kitta abantu era ekikyabatta kwabo abakyewaddeyo okubeera nga beesiga vampire, okubeera nga zifuga obulamu bwabwe, kutya. Endwadde endala zonna zaasenguka ne tusigaza obulwadde bumu. Malaria azze atta abantu bangi nnyo, bangi naddala ewaffe e Uganda. Weebuuza lwaki tebaleetanga mpiso kumusitoopinga ng'abadde atta abantu emitwalo kumpi egisobera ddala, kubanga mu likodi za UN Uganda eraga nti nno ebadde efiirwa abantu 200,000 buli mwaka. Eyo nnamba ntono, naye nga ku kino kye muwaaniriza kyatuusiza emyaka 200,000 omwaka. Njagala mutuule mwanalayizinga ekintu kino. We tubeera ng'endwadde endala kale, kubanga jjukira okuva ebintu we byajjamu abantu abatayagaliza oba abo abalina emitima egy'obunyuunyuusi, of which wabeera nga bagamba na 200,000, ekitegeeza nti nno gisingako n'okusingako, kubanga abantu bangi nnyo abafiira ne mu byalo nga tetumanyi. Kitegeera? So weebuuze ddala wookeera ku makya n'obala statistics ekukubisa ebiyiso by'abavampaya
ddala olaba lwaki endwadde endala ezisse abantu emirundi emingi bo tebaziplaningidde. Anyway, kusalawo kuko kitegera. So kutya kintu kinene nnyo, kutya vampire y'ensonga lwaki ezze etufuga ng'etufugira mu kutya buli kimu ekuteekamu okutya nti w'otakola kino ogenda mu muliro. Nedda, oli Mwoyo Omutukuvu eyajja okuexperiencinga tewaliwo kintu kikyamu kyonna kye wali okoze, wajja ku experiencing omanye nti kino bwe kiti obeera okiyiseemu okiyitamu otya era oyigamu ki period. Weesonyiwe, olina ky'oyizeemu kyekyokka. So n'akufuula ggwe nga Katonda eyeetengeredde okubeera nga tewekkiririzaamu n'okulowooza nti nno togwanidde, naye ng'ogwanidde kubanga oli omu ku kitonde ekyo ekikola obutonzi bwonna, ekitegeeza nti oli Katonda eyeetengeredde agwanidde, azze era eyajja okubeera ng'oyambala omubiri okusobola okubeera nga o-experiencinga ate ofune ekyokuyigamu, naye tekitegeeza nti nno oli togwanidde. Naye nga otherwise w'okkiririza mu ekyo, buli kimu ky'okkiririzaamu, buli kimu kibeerako counter reaction ku ekyo kyonna ky'obeera okkiririzaamu, kubanga we are energies. Nga abakatonda tuyina okwembracinga ekizikiza kyaffe n'ekitangaala kyaffe. Mu mugigi guno ekyatuleetera ekintu ekigenda okubeera era nga ye tasiki eri mmwe abalubaale, naddala abazuukuse ne musobola okubeera nga mudda mu mutima, ne musobola okubeera nga muggolokosa amaanyi aga divine spark etudde mu mibiri gyammwe oba mu mutima gwammwe. Tasiki egenda okubeera ey'amaanyi eri abo mwenna ffenna abategeera era ne tuzuukusa amaanyi agatutuddemu. Gwe kwekonviisinga baganda baffe nga tebannaba kuva mu nnyama nti nno bakatonda basobole okubeera nga bayatula obulokozi bwabwe. Ebyo bye bawoggana nti nno simanyi nkuyo kya faya. Ffe olunaku olwaleero mwenna abakoze amaanyi gammwe ne mutandika okubeera nga muzuukusa amaanyi gammwe, muwulira ddala engeri wano practice gye tukola ey'okuzikiza omuliro ogubeera gutabanguse obwakiwanuka volcanoes. Muwulira nti nno omuliro gwennyini ogukwata mu ngalo, oguwulira ddala nga ddala ogukwata mu ngalo, era n'olaba nga n'owulira nga ddala amayengo gava mu mutima gakola ki, gagenda mu ngalo zo, ate nga n'omuliro gwennyini oguwulira. So kati oli akutiisatiisa nti nno faya, naawe kennyini akikola ng'okozesa okukkirizako n'amaanyi g'obwakatonda bwo, ani aba asinga? Okitegera? So tasiki egenda okubeerawo eri abalubaale ffenna kukonviisinga balubaale bannaffe abakyali mu kakunizo akwekwerowooza nti tetuli bumu. Tuli bumu mu bitonde byonna. Omutonzi waasobola okubeera ng'azuula ekyama ekyo, then tasobola kubeera ng'addamu okubeera ng'atambulira mu kizikiza. Naye vampire yakola deception, yakola obulimba obuli well packaged nti nno omuntu oba Katonda atudde mu nnyama waakeera ku makya n'ayogera nti nno Katonda, that is blasphemy. Naye nga kiki ekikufuula blasphemy? Nga gwe kennyini mu creed yo ogamba nti kitaffe ali mu ggulu, kintu kyezaala, omuzadde yeezaala, ekitegeeza nti omuzadde taatawo waabeera nga Katonda, naawe oli Katonda period. Gwe wakeera ku makya n'okola amakawo ozaala mayinja oba ozaala muyembe, aye nga n'omuyembe nagwo Katonda, lwa butamanya, lwa nzikiza gye twagwamu. Ekitegeeza nti weezaala, era abantu bagamba nti bannange omwana yamufaanana yeezaala. Keekano akakwakkulizo oba akakunizo ke tugenda okubeera nga tukola kyonna ekisoboka, kubanga bakatonda baludde nnyo mu kizikiza. Ebbanga kati twakatuuka mu piriyodi eno ya mirundi 3
naye nga tulemererwa. Kitegera. Anyway, time egenda kutuuka nga tetukyalina betugenda kubeera nga tutaasa kubanga tuyogedde, kubanga bo balowooza nti ensi egenda kusigala nnomo. Nedda, egenda kweyongera eri abo abakkiriza obwakatonda bwabwe, ne bakkiriza era ne bategeera nti nno Katonda oba omwoyo waabwe abatudde ku mutima be bagenda okusikira ensi eya vibration ey'eggulu ku nsi. Abasigadde bagenda kugibwawo na at least agende okuprocessingibwa, agende for treatment, naye nga ayatudde obwakatonda bwe, at least abeera azaalibwa ku planet eyo eri na vibration ennungi, aleme kubeera nga addamu mu kizikiza. Yesaala yaffe. Kitegera. Nzizeemu ekibuuzo ekyo. Ekirala, empulira, waliwo amayengo agava ku Central Sun oba mu maka g'abazadde kitaffe Tonda ne Maama Namugereka agajja, naye nga waliwo amatonotono agasoose okubeera nga gajja okututegeka, naye g'amaanyi nti nno ganafuyiza emibiri gyaffe. Nze nga nze omubiri munafumukko, naye nga of course ndi w'amaanyi, ngenda kwogerako ku kigambo ekyo ndi kubanga tukyetaagisa nnyo. Then waliwo pressure ku liiso eryokusatu, then n'okubeera n'embiro pozzi n'amaaso okubeera nga tegaterera mu kiwanga, kubanga jjukira amaanyi gano galina process oba process egattaganya eriiso eryokusatu n'amaaso aga bulijjo. So kakkana weeyoteze nnyo, ssenyiga ajja kubeera mungiko, naye osobola okweweteza emirundi 2-3 olunaku, olina okuwummula ekimala, then osobola okubeera ng'oyita mu muyaga guno. Kyonna ekiri mu mubiri gwo osobola okumirako eddagala erya ssenyiga ne weeyoteza, naye kyonna ekigenda mu mubiri gwo gamba nti nno ne kino kikola kijja kugwa. Ekirala, wuliriza omubiri gwo, then gujja kubeera nga gukubuulira nga oluŋŋamizibwa omwoyo wo atudde mu mutima gwo. Weebuuze buli kiseera, buli w'oba ozukuka, buli w'obeera ng'olina ebikusumbuwa mu bulamu bwo, buuza omutima gwo. Gwe kennyini your higher self atudde mu mutima gwo, weebuuze, yogera, mugambe nti mulongo wange, mulongo wasswa atudde mu mutima, nsaba kutulo, nsaba kino bwe kiti, tugenda okukola, leka ebintu bibeere bwe biti. Yiga okwogera ne mulongo wo oyo gw'olaba mu ndabirwamu. Y'ensonga lwaki vampire ye temulaba. Ekirala, mu biseera bino tuyina okwegendereza ekigambo ndi. Buli w'okozesa ekigambo ndi oba ayamu, obeera oyimusa amaanyi g'obwakatonda bwo. So kirungi kikozese, naye tokikozesa mu negativity. Era mbasaba mukikozese nnyo nga mwetondako oba nga mweyiwako amayengo ago aganaabazimba ndi oba ayamu. Ekyo kye bagamba mu bitabo nti ayamu who ayamu. Kitegera. Mukikozese nnyo buli lunaku, at least kozesa ekigambo ndi mu positivity, nti ndi kitangaala eky'amazima, ndi kwagala okutukuvu, ndi bulamu, ndi ddembe, ndi ssuubi, ndi mukisa, ndi ssanyu, ndi obeera osika amaanyi ago ag'obutonzi bwo, then ne gakka mu kyombo kyo. Obeera okkiriza era n'ofuna ekyapa mu butonzi kye tuyita universe. Obeera okkiriza kubanga tuli energy. Obeera okkiriza ofune ekyapa kyo, oddizibwe amaanyi g'obuzaaliranwa bwo nga bwe busika bwo nga omwana owa taata Tonda ne Maama Namugereka. Kitegera. So
weegendereze buli w'oyogera ekigambo ekyo n'oteekako negativity n'oteekako nti oba bulwadde then gwe kennyini egwabeera weerwaza. Yensonga lwaki baatutega ennimi naddala ze baatusomesa mu bibiina nga ziri weaponized. Ffe ffennyini effe twereetako ebizibu lwa butamanya nti nno olutuula olutukuvu olwo olukola oba obwakatonda bwaffe lwo lukozesa kye tuyita triggers, lukozesa ebigambo eby'enjawulo nga ggwe w'obikozesa mu bukyamu byo terugenda kwawula ekyo ky'obeera otambuliddeko era kyo kye kikuwa. So buli w'ogamba nti nno n'okozesa ekigambo ekyo n'ogamba ekintu ekiri negative oba n'ogamba oli mwavu, then oba gwe kennyini oba weereeteddeko ekyo. Osobola okukitwistinga n'ogamba nti seewulira bulungi naye ndi bulamu, ndi muwanguzi, nja kuwangula. Kitegeera, osobola okukozesa triggers endala naye nga tukozesezza bigambo ndi. Kitegeera, tokikozesa kubanga eriŋŋanga nga woonaagamba nti Control C mu bwakatonda bwaffe. So twewala okubeera nga tukozesa ekigambo ndi mu ngeri embi. Kitegeera, waliwo n'ebigambo ebirala byinja okubeera nga mba introducingirako awo mu maaso, then nsobole okubeera nga nabyo tubiyiga nga control words zaffe ze tukozesa mu lutuula olutukuvu nga tutonda mu bwakatonda bwaffe. Weewaawo. So twegendereze, gezaako okulaba nti olwanyisa, manyi nti si kyangu naye gezaako okubeera nti buli w'obeera oweetekako ekintu kyonna nga kiri negative tokozesa kigambo kiriko kigambo ekyo ndi oba I am. Weewaawo. So ebbaluwa ey'abakulu ey'olunaku olwaleero, Amayembe, Amazadde. Leka okwagala kujje mu bwakatonda bwo. Tubalamusizzaako nnyo ab'emikwano, tubaagala nnyo nnyini ddala. Tumanyi nti bangi muli mu luwummula olwa ekimanyikiddwa oba kye muyitanga Halloween. Naye tuyagala mwagale amazima era mutegeere ebyo ebigenda mu maaso nti temukkiriza kubeera nga mubitwala okubeera eby'entiisa, naye mumulise n'ekitangaala kyammwe. Obutonzi bwammwe tebulina we bukwataganira na kutya, kubanga ekyo kye muli kiri tekisi kutya naye kwagala. Era tubasaba buli kiseera kye kibeera kifuga obulamu bwammwe, mubeere nga mufuga amayengo gammwe. Mu ngeri eno musobole okubeera nga mufuga obulamu bwammwe bwe muyitamu. Okwagala kubeera kwagala buli kiseera okubeera nga kukka mu bulamu bwo. Nga we twayogera nammwe emabega wiiki eyaggwa, tubasaba mufune essalirwa okukkiriza okwagala kukke eri obwakatonda bwammwe oba okuzibira ekkubo. Katubawe ekyokulabirako. Kituufu waliyo emizimu egiyina emyoyo egyo egitakkiririza mu kwagala nti ddala gyekuli, nga newankubadde ekitangaala kibeera kijja erijjo. Buli kiseera gibeera mu mayengo ago agali wakati w'eggulu ne sseŋŋendo na ttimba.
era tegibeera na bulabe byonna, naye ebiseera ebisinga gibeera n'obusungu. Naye tubasaba muleme kukkiriza buno busungu kubatiisa, kubanga gibeeranga omwana ow'emyaka 2. Gwe olowooza omwana w'emyaka 2 abeera asobola okubeera ng'akutiisa, oba alina omuntu yenna gw'abeera asobola okuba ng'atiisa? Ne w'abeera mulamu oba mufu, abeera yasalawo okubeera nga abeera mu bulamu obwo obuteeyagaza, kubanga yeesalako ng'akyali mu mubiri okubeera n'okweddiza amaanyi ge ag'ekyo kyali. Tusaba mu kifo ky'okubeera nga mutya, teebereza nti nga oli muzadde ng'olina omwana wa myaka 2 gwe waleeta okubeera ng'olabirira mu maka go. Ebiseera ebimu asobola okubeera nga si musanyufu era n'abeera nga awogganira waggulu, naye ng'omuzadde ebiseera ebimu naawe osobola okubeera nga owulira ng'akumazeeko eddembe, neera ku k'obuzadde owulira ekisa munda mu ggwe mu nsi yo. So kati tusaba otunuulire era okozese ekyo nti omulamu oba mufu, oyo ali mu nnaku oba aba atiisa talina kuba ng'akutiisa. Teebereza bw'abeera ng'omwana oyo omuto ali munda mu ye, gwe ky'oba olina okukola kubeera nga owulira munda mu ggwe nti okuumwa amaanyi ag'okwagala ago kwekyoli. Lwaki obeera tokitwala mu ngeri bw'etyo nti omubiri gwe ogutuddemu amaanyi ag'okwagala, era nga newankubadde wabeerawo ebyo byonna ebibeera byetoolodde, gwe n'obeera nga tobiwa mulaka, kubanga gwe okkiririza mu maanyi ago ag'okwagala agatudde munda mu ggwe. Mu kifo ky'okubeera nga otya emizimu egy'abo abalamu oba abafu, oba emizimu gyo egigyo ggwe kennyini egy'obulamu bwo obw'emabega, ky'olina okubeera ng'okola kusaba gisobole okubeera nga gimanya kwagala, ngamba kye kyandibadde eky'amakulu eri ggwe. Omwagalwa, tuyagala tukutegeeze nti ekintu kyonna ekisobola okubeera nga kikutiisa ku sseŋŋendo, ggwe kennyini ye gwakiwa amaanyi ne kisobola okubeera nga kikola ekyo. Naye otakiwa maanyi era n'otakitwala kubeera na kiteekako muzinzi, era tekibeera na maanyi gonna. Buli w'oyagala okubeera nga ojja amaanyi eri ebizibu byo, ky'olina okubeera ng'okola kuzigula entambula y'okwagala okwo okukulindiridde okusobola okubeera nga kukuwa eky'okuddamu okwo okutudde munda mu mutima gwo. Mu kaseera kano osobola okugamba nti waliwo okusikamu omugwa okw'olutalo wakati wa kwagala n'ekyo kye bayita ekibi ku sseŋŋendo yammwe. Ekibi
Yaani omwagalwa? Ekibi y'oyo abeera atambuliza obulamu ku bukukujju. Omubi oba ekibi kyekyo ekitakkiriza na kumanya nti nno mu butonzi era ffenna mu nsi eno tulina amaanyi agatugattaganya ag'obumu nga ye kwagala, era ago agayamba okubeera nga gatambuza obulamu. Mu ngeri eno batandika okubeera nga bejja mu bulamu bwabwe era ne beezibira eri amazima ago, ne batandika okubeera nga babba buli ke balaba, ne babba ssente, ne beesibira ne balowooza nti amaanyi gaabwe bajja gasanga mu buyinza n'amaanyi okuva eri abalala. Mu ngeri eno ne beesibira okuva eri obugabirizi obw'okwagala bw'akajegere obwo obutakoma obubeera bulindiridde eri buli mwana waabwo bw'alitegeera era n'azuula nti mu nsi eno tuli kimu. Omwagalwa, tukusaba toyina kubeera ng'otya ekibi. Toyina kubeera nga okiwa amaanyi go. Kati nga bino oba nga ebyo byonna ebibeera bikutiisizza, oba malogo oba heroin figures, kyonna kyekiri toyina kubeera ng'okiwa amaanyi. Toyina kubeera ng'okiteekako omuzinzi okukiwa amaanyi go. Buli w'otakiwa maanyi go n'okubeera nakyo kibeera tekiyina maanyi, kyo ng'ekibi. Era gwe n'oyongera okubeera nga wennyikira mu maanyi g'okwagala ago agatudde munda mu ggwe. Buli we wennyika mu mayengo gano ag'okwagala, mukwano gwange, gabeera gakuyamba mu lugereesi, era ekyo kye mwawandiika mu bitabo byammwe nti ne wendiita mu biwonvu ebijjuddemu enzikiza sidityanga kibi kyonna. Mu ngeri ey'entegeera ey'omuggundu tewaliiwo kiriwo naye kwagala kwokka. Obulamu bwo kintu ky'amaanyi nnyo, era kisinziira engeri gy'oyagala okubeera ng'okifugamu. Oyina obuyinza n'okusalawo okubeera nga okkiriza kwagala ake eri obulamu bwo, oba okumusibira ekikookolo n'osobola okubeera nga weesalako okuva eri obugabirizi buno. Waliwo bangi abakkiriza okwagala okubeera nga akka mu bulamu bwabwe, era ne babeera nga bateeka omuzinzi ku bikolwa ebyekisa, okwagala okubudaabuda, okuzzaamu amaanyi n'ebikolwa ebigwa mu kkowe byerimu bwe bityo. Naye era waliwo n'abalala abeezibira mu bulamu bwabwe ne batakkiriza kwagala kubeera nga akka mu bulamu bwabwe, ne bateeka omuzinzi mu kutya, mu kwewunika, n'ebikolwa ebibateekamu empulira eyo etali nnungi mu bulamu bwabwe ne mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Bangi ku mmwe mutambulira mu bulamu obwo bubiri.
ne weesanga nga buli kiseera oluusi otambulira mu buli oba mu buno. Ekintu ekiryokke manya nti nno oli wano kuyiga engeri w'osobola okubeera ng'oggyawo embeera eyo ekuzibira okuva eri olusuku olw'obulamu obwo obukutuddemu nga ye kwagala era nga ye ggwe kennyini. Oyiga okubeera nga otandika okuteeka empulira ennungi eri ebirowoozo byo era n'oteeka omuzinzi eri ebintu n'embeera ekuwuliza obulungi. Otandika okubeera nga oyiga okusanga empulira ennungi mu buli kintu kyonna, nga newankubadde ensi yo ey'abweru eyinza okubeera nga si nnungi. Buli w'owulira obulungi n'obugabirizi obw'akajegere kano ak'ensibuko y'obutonzi bwonna obeera okazigudde era ne kabeera nga kakka bulungi mu bwakatonda bwo. Buli w'owulira obubi mu ngeri yonna obeera weesibidde eri akajegere kano ke bayita okwagala. Empulira yo ye nnamuziga y'obulamu bwo. Omwagalwa, tukusaba obeere bumu n'akajegere kano ak'okwagala akaakuweebwa obwereere nga bwe busika bwo obwo obukuyamba okusobola okubeera nga olwanyisa n'okubeera nga togwa mu kateebe ako kw'ekyo kye muyita ekibi. Buli wokkiriza okwagala obeera weewadde eddembe n'otasobola kubeera nga otambuliza obulamu bwo mu kwezibira mu bugabirizi obwo obutukuvu obw'okwagala. Obumu n'akagegere ako ak'okwagala akagabiriza obwereere kongera mu bulamu bwo obwa bulijjo, kongera okuwa obulamu bwo obwa bulijjo, ne kakuwa ebyomuyiika, ne kakuwa eddembe, ne kakuwa essanyu, era n'obulamu bwo ne bubeera nga bubeera bugonvu nga si bukalubo. Tewaliiwo kisinga kubeera kya bbeeyi mu bulamu bwo naddala mu kaseera kano okuggyako obugabirizi obwo obw'okwagala obuviira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwonna. Buli w'obeera n'ekizibu lekeraawo okubeera nga weeteekamu ebirowoozo ebyo ebyetooloolera munda mu ggwe. Tukusaba tuula wansi, sa ekikkoowe, sa kkiriza okwagala kwo oba saba okwagala kw'abajjajjaabo. Kikuggyako ki? Saba okwagala kw'abajjajjaabo. Teeka omuzinzi ku eky'okuddibwamu ekyo ekinaakuwuliza obulungi, ekyo ekinaakuwa empulira eyo egwa mu kkoowe ery'okwagala, era obeere n'okukkiriza omwagalwa. Njagala omanye nti oli mwagalwa era obugabirizi bubeerawo akaseera konna era nga bulindirira okubeera ng'oggyawo ebyo ebibeera buzibidde okubeera nga butambula bulungi eri obulamu bwo. Tukusaba okkirize. Lekeraawo okubeera ng'ozibira Katonda akutuddemu ekkubo. Okkirize okwagala okwo kukukkemu mu ngeri we watondebwa. Buli muntu yenna w'aleeta empulira embi
mu bulamu bwo obw'omunda tumanyi nti nno kizibu, naye gezaako okulaba nti okozesa obulamu bwo era n'ebikolwa byo osale olusekwe luno olwo olukuteeka mu kwezibira mu kwagala okwo, osalewo okuwulira obulungi. Mu ngeri eno ozze bujja obugabirizi bw'okwagala obwo bw'oli. Buli abalala babeera nga tebalina kwagala kibeera kirungi nnyo eri ggwe, kubanga kibeera kikwongera okubeera ekyo ky'oli nga ye kwagala. Tokkiriza nsi kufuula bintu byangu. Tokkiriza bantu balala n'embeera zaabwe kubeera nga efuga obulamu bwo. Tokkiriza kubeera nga otambuza ebintu mu ngeri gy'oyagala bitambule mu ngeri ey'amangu nga tebiri mu kwagala. Gwe weggulirewo eri obugabirizi obw'okwagala, kubanga buli kiseera bubeerawo era tebuvangangako mu bulamu bwo. Buli wokkiriza era n'oyaniriza obwakiwanuka ne bukka era ne buggulirawo okwagala kwo, oyakaayakana. Buli woofuna empulira eyo eya zaabu era n'owulira bulungi nti ettaka ly'olinnyeeko liwanirira ebigere byo, obeera wegguliddewo eri okwagala. Buli kiseera woofuna ebirowoozo eri abalala, abo b'olabirira era b'ofaako, obeera wegguliddewo eri okwagala. Buli woofuna empulira ennungi era n'oyagaliza abalala abalina ebisoomooza mu bulamu bwabwe, obeera wegguliddewo eri okwagala. Buli w'otuuka mukadde n'oloota era n'oteebereza ensi ennungi, obeera wegguliddewo eri okwagala. Tolowooza nti nno ebintu ebigenda okufuula ensi okubeera nga etambulira mu kwagala nti birina kubeera binene nnyo. Nedda, londawo ebyo ebintu ebitono. Ebitono ebyo kimu ku kimu omwagalwa byebisobola era byebizuukusa obugabirizi bw'okwagala obwakajegere ak'ekyo kyonna eky'obutonzi bwonna nga ye Namuziga atukola ffenna. Obwo bwe buliwo era nga tukusaba oleme kubeerawo na kutya kwonna eri kintu kyonna kikutiisa nti oba ddogo oba muzibu mubi. Toyina ky'olina kubeera ng'otya kasita obeera ng'okkiririza mu maanyi ago gakutuddemu. Mu butuufu tewaliwo kibi kyonna kisobola kubeera nga kikkwatako w'obeera ng'otadde omuzinzi eri okwagala ogwo ogutudde munda mu ggwe ne munda gwa buli mutonzi yenna eyeetoolodde mu butonzi ebyo by'olaba ne by'otalaba. Katonda akutwere
omukisa oyo akutuddemu. Tukwagala nnyo nnyini ddala yeffe bajjajjammwe ab'amayembe amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akuume oyo Katonda ali munda mu ggwe.